Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku lwa leero njagala tutunuulire eddagala lino, tutunuulire kamunye. Kamunye ono wamu tutunuulire n'omujaaja nga bw'obiraba. Bino byagala okufaanagana, guno mujaaja ate kano ono kamunye ng'obiraba byagala okufaanagana ebikoola bino. Kamunye kyeyawukana n'omujaaja, empunya byonna biwunya mu mpunya yaabyo, naye nga bw'osanga kamunye nga si mugimu ekyamazima osobola omuyita omujaaja. Naye byonna bibiri nga bw'obiraba oba nga bw'obimanyi, kamunye n'omujaaja byonna birina omugaso. Ku nsonga ki? Mulimu abaana abawala abalina akasu akatali kalungi wansi mu bukyala bwammwe, beera nga otunuulira nnyo kamunye ono wamu n'omujaaja guno, bigenda kuyamba, genda kukubulya n'eddagala ly'osobola okwongeramu okubeera ng'ogoba ekisu ekibi wansi mu bukyala bwo. Ddagala ki eddala? Funa kamunye. Bw'ofuna kamunye ofune n'omujaaja. Bw'omala ofuna omujaaja ofune ekibwankulata. Ofune n'ekibwankulata. Ndi ku ggwe nga mu bukyala bwo ekyamazima nga ne bw'onaaba otya wansi ng'ovaayo ekisu ekitali kirungi, ate nga bw'ogenda mu ddwaliro nga bakugamba tolina infection, tyoli bulungi, naye nga akasu ako akatali kalungi kakulemeramu, njagadde nkubulye ku ddagala lino. Bw'omala okufuna omujaaja, kamunye, kibwankulata, beera ng'ogattako nabbugira. Naye nabbugira mulungi nnyo, naye mugatteko. Ogatteko rosemary, ne rosemary naye mugatteko. Ogatteko enniimu. Funayo enniimu nga 2 ozisalaasala na zino oziteekako. Ofune ka meat. Waliyo omuddo guyitibwa meat, so nagubalagako, gutundibwa mu butale obw'amaanyi, nagwo gufune gugatteko, nagwo mulungi nnyo oguteekamu. Ofune ka Christmas tree, ne Christmas tree naye mufune naye omugatteko. Eddagala eryo ligatte wamu. Bw'omala oddifuna bulungi ligatte wamu, beera ng'olitokosa, teeka mu seffuliya litokose. Bwe limala okujja tufuna ebbaafu oba baketi. Eddagala lino lyakutuulako, lyakweyoteza. Funa ebbaafu oba baketi yiwamu eddagala eryo nga litokose bulungi, liyiwe mu baketi. Sooka olireke omukka ogw'amaanyi ogwo gugende. Bw'olaba ng'omukka ogw'amaanyi gukendedde, beera nga weeyambulamu engoye zo naddala ez'owansi zonna, osigale bwereere wansi. Beera ng'otuula ku baketi eyo mw'otadde eddagala eryo. Omukka ogwo omutontono ogusigaddemu gubeere nga gukuyingira mu bukyala bwo, ogenda kutereera bulungi nnyo. Akasu kagenda kuggwaako. Omukyala alina akasu akatali kalungi wansi mu bukyala bwo, kagenda kuba nga kakuggwaako bulungi nnyo. Lino ddagala lye mbabuulidde ligenda kuba libayamba. Okweyoteza kuno kikola emirundi 2. Tugeze kikola olwaleero, n'enkya olekeraawo toddamu, ojja kuba oteredde. Okweyoteza si kulungi, kukola buli kaseera buli kaseera. Okweyoteza si kirungi kubeera ng'okiremerako. Kiba kyetaaga n'omanya nti mu myezi 3 nkikozeemu emirundi 2, bw'otyo kijja kuba kirungi nnyo. Wejjanjabe ogoba akasu akabi mu bukyala bwo. Eddagala lyeryo nga bwe ndikubuulidde, kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Naye bali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.